mukunja atasera bwe sikukwata nzira kunakatwa sabirina ne mwebakako mukunja atasera bwe sikukwata mpozo nkubire simu nga tebunnacha Don't akubira na simu yagenze okole binunga kubide si tode nga okondisha ne wamana mukomene na kusata mpozo okole video nga wetonda bwe sikukwata mukunja atasera gwano mukuli mu recordingewo bwe sikukwata ava mu kuyimba esimu PAO zenju kwata sijja kukukwata bwe sikukwata okufiirwa abaana bange ababiri Namata ne Faridi bwe sikukwata mukazi wange naleba ali lubuta afiire muleba bwe sikukwata nzira ku mama wange nakatwa sabirina ne mwebakako ya mukulu Lady Pazzo nabagambye nti Lady Pazzo yogolaba ye muntu oba yeyita one man's army omwana oyo ayomba era bwaba yatandise bannange ne ubeera bamika kakati mukunja tasera oluyimba lwe yafulumiza Stan wuyo naye ojjukira yabadde ya printings of t-shirt nga t-shirt obwo kifaananyi kuliko kya Lady Pazzo nga taddeko ebigambo Stan wuyo nga bapointinga ku Lady Pazzo kakati Lady Pazzo atawuse agamba nti mukunja akole video nga amwetundira kubanga nti we yabadde akole byakoze teyamwebuuzizaako guno gunanyuma oyo Lady Pazzo ayumba Lady Pazzo avuma era takomyawo n'atabukira abo abagamba nti lwaki simanyi bakolera NRM ebigambo bingi byayogedde gwerekeze tulabe nga bwetulaba ensonga yaffe twajja kunoonya ssente tewali kirala kitwanona mu kibuga tetujjanga mu kibuga kukwegattako tetujjangako mu kibuga kwegattako naawe twajjako mu kibuga kwegattako ani yakugamba ffe twajja mu kibuga kukulombera tumanyi gye baatuulanga bateesa ebintu ffe twajja mu kibuga kulomba nakatwa sabirina alina poloti banyamweze bafa balina tembugenda kutumanyira ffe abaana babavu mutumanyire mwe mutujoge mugambe mbu tetwateekamu budde mwagala kutumanyira mugambe nti tetwateekamu budde tetwali bakozi olaba bagaggawala tebalina bivulu tebalina we bayimba basajja battu tusimbye buli wamu oluseke tutomba ndabyabufuzi tunoonya riziki otegedde tugenze buli wamu twagadde n'abakazi abakulu mu covid noyagala omukazi ng'alinga jjajjaawo ng'otya n'okumwambula ofune kyolya zirembwa ziremeddwa tutegeera bisiraani mmwe nitwagala n'abakazi abakulu ng'otya n'okumwambula zinembwa abaana b'abantu bali ebisiyako okiyita mirembe gwe omanye si kyekoza abantu gwe nyoko bigenda bituteekake omanye si kyekoza abantu omanye si wetuusa abantu temugenda kutuleetako lugezigezi abantu babagamba muleke abaana bagende bakole the more you attack us the more you lose. Lady Pazzo ayomba tena akyayombera ddala agamba nti mwagala bakole ki mwagala bo bali eki kubanga bo banoonya ssente wonna bwe bazisanga balina ozikola obawa nti mweteefuteefu nono waliwo n'example gyawadde mbu waliwo MP gwe yayimbira naye munnange mbu omwana we yali alemeredde okugenda ku ssomero nga talina otegeera omwana wange Faridi oyo yabulwako ssente za kwenca nga maze wazaake wiiki 2 muyimbira mu kampeyini esagwa nga noonya emitwalo 3 omwana mugulire kwenca adde ku ssomero nenkubira zaake tiyankwata nga mbulako emitwalo 3 byonna mbimazeeyo omwana wange adde ku ssomero nenkubira zaake tiyakola ki tiyankwata eyazimpola yali Reini Mawulana nemugala Reini mpa emitwalo 3 omwana wange mugulire kwenca mukama atuyambye abantu batubumbiridde mumanya nnaku bwetulumyemwe mazimwe bikumanyira byo bikola emirimu gyeno gitambula bulungi watuma kikisiraani gwe kyola basikoze bulungi onvunaana mikiwaini yazze okuyimbiramu gwe onvunaana ki gwe onvunaana ki wantuma ki
togenda ze kuneregako family yabayimbi 10 bayimbira lezaabwe lwaki batu ovulana kinga ebya wetangayimba tukigale nnyoko agenda akigale ebunyoro pata tujja kukiggala tuganye sijja kukiggala mugende mukigale ovulana kinga ebyawe tanazina mazina galambada Niki waini. Kamale na kunywa masi. Mwetaaga obiwulira nze mbaawo kubanga ngakutuusaako mu bujjuvu bwako wona wegali naye bange abaana kye bakola Nabbanja obadde okimanyi nti bamutadde dda mu Dog Nation abaana tebakyatya Nabbanja yayingidde dda Dog Nation. Generation tete abantu bakulu Nabbanja bamuyingizizza dda mu Dog Nation family. Naye nga tuvuddeko nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ono ye atabukidde omukulu Balamu Bargala ku nsonga eya chicken oba ku nsonga y'ebisiyaga. Nonno ayogedde ku bintu bingi abantu bazze nga oluusi bamutwalira era nga beekusiza ku ebyo ebintu naye nebikoomaawo just nga tabyongezaayo tuwaliwo nkyukakyuka. Surprising ono omwana Bianca twamulabyeko era azzeemu okwambalira ddala this time around ayina n'obutiti bannaye ndabye omwana n'entya n'okutya this time around Bianca ayina n'obutiti abwambala naye nga mwana mulenzi era yali atulazeeko nti oba oli awagenda akyuka adde mu akali nomo senses oba ayambale nga omwana w'obulenzi naye kati ne makeup amukola wig aba ataddeko ayina obutiti kwegamba simanyi naye ng'omwana we bamutuusako mu ofiisi y'omukulu oyo Mr. Balamu Bargala tuwulire ono ki kyamugamba. Kitambuza message eno etuuke ku Minisita Balamu ategeere nti tuli bantu era tutegeera alekeraawo ebintu by'okutuwuddiisa alekeraawo ebintu by'okutukyamuukiriza. Minisita Balamu ozoovaayo mu nsonga nnyingi naddala ez'abasiyazi abattatta n'ekitiibwa kyaffe nga bannayuganda ne kalica yaffe aboonoonera ddala abaana baffe. Wavaayo ku nsonga za Shan Lips omuwala eyataaka katambi ne muwala munne nga beesiyaga era n'olagira poliisi ebakwate n'olwalo tebakwatibwanga. Minisita baakuleetera mu ofiisi yo akaana akato ak'obulenzi ke batambuza ku buli stage nga kali mu kifaananyi eky'omuwala omuvubuka akatambuza oyo ayimba mu bandi n'omulagira agende ku poliisi akole statement era bakwatibwe ku nsonga z'ebisiyaga. Tewaliiwo kyatukolebwa. Olwaleero wavuddeyo n'otwitinga ku nsonga za Ssaabakisiyazi chikeni era nze nkimanyi oli mu byakiyita mu lujja. Balamu tegeeza ekigambo kyo kubanga eggwanga lyaffe liggwaawo. Buli lw'osaagira mu nsonga nga zino abavubuka ne bataaka akatambi akasooka ne bataaka okubiri ne bataaka okusatu amateeka ga Uganda galuma ddi. Era Ministry ya Ethics and Integrity ekola ki? Lwaki ba government officials mwebase mu offices ezandiyambye bannayuganda? Etteeka ly'ebisiyaga lyayita olwaleero n'obutambi buvaayo ng'abantu bali mu bisiyaga bali mu bikolwa eby'obukaba eby'ebisiyaga ne bavaayo ne beewaana n'okwewaana wano. Wano tulina MC10 tulina basefuko ne gurupu ye beeyirumiriza ebisiyaga enkya n'eggulu. Teriiyo gwe baali bayise teriiyo yali akoze statement. Balamu meaning ekigambo kyo Balamu tulage ku maanyi ga ofiisi yo ddala nga si bya Twitter
nze oluusi ngenda ne neebuuza oba abakungu bano amazima ga Katonda mu ggulu waliwo abaddukanyiza social media handle zaabwe mulaga abantu nti ensonga muzitegedde era mugenda kuzikolako naye gye zikoma tetumanyi baabateekawo kutukkakkanya oba kutuukiriza mateeka na kutulambika ggwanga bwe lirina kutambula Balamu lekeraawo okutukyamuukiriza n'okutuwuddiisa ebintu by'oba oyogeddeko biteeke mu nkola tubadde twogerako nti akoma nnyo okwogera nayogera ne bikomaawo nno nayishuwinga oluusi n'ebibaluwa ne statements zibeera statements naye nga tukoma ku statements zokka nga teri kyamaani ekikoleddwa kyabadde agezaako okwogera nga tuvuddeko ye mwana mulenzi tamala emirundi junior yavuddeyo n'agamba nti bannange omuntu nga yazaalibwa n'omukisa gwe gumulekere nga agamba nti tuwalanye Agenskene nti naye kuva n'olwaleero sijja kuddamu omuwalana kubanga buli wenkoma omuwalana munnange ate yeeyongera kubanga abeera blessed nze Agenskene kati nkooyo kuwalana guys olwaleero nangiridde Agenskene sijja kuddamu kukwogerako bubi kisajja gw'oyina omukisa bannange tulwanisizza Alien omwana tagwa abaavu tumuwalana abagagga bamwagala bannange abaavu nga muwalanye Alien kyokka abagagga beesomba buwe so olunaku lw'ejjo zabadde zikoona ssaawa 2 ez'ekiro ku Fangoni Forest ng'omu ku basajja abasinga otteeka ssente mu kalulu ka President Museveni avuga emmotoka eriko 001 emmotoka gyatambuliramu eriko 001 eyo bw'ogiraba omanya y'omunene Alex Nabasa gyo yabadde wa Alien era yagambye agenda teeka ssente mu ghetto Agenskene zaalonze bannange sajja kyagudde mu ssente wulira ensimbi bannaye wulira ensimbi naye Agenskene wavaawa bakulemesa kampeyini z'NRM kati gwe sente zikusanze waka ate Alien wasinga Kenzo Alien ye bamulemesa kampeyini naye kati ye sente zimusanze waka sajja ekiina omukisa so omunene Alex Nabasa bange yamulekeddeyo miliyoni gabadde nga 2 era ababanja Agenskene mwanguwe omugagga yamulekeddeyo ekisawo era mbu Agenskene bamge alonde ghetto zayagala bayamba abaamu Agenskene kkiriza nange nzijeko ku Fangoni nkubuze Jeni amanyi okuba oluseke era nnalutandiseeko naye asooka na kuwaaniriza naye nga byo bintu webito webitambula era nga webigenda mu masa ate ye mukyala Fulufiga atabuse ku lwa Fikigaza agamba mbu abaana ba Fangoni naye n'ensonga zena ba Fangoni kubanga tuwulire kye kyagamba agamba nti Fikigaza mbu brandi nene nnyo teyandibadde nga aleka abaana ba Fangoni okuba nga bamuyisaamu amaaso amazima gali nti Fiki mumunieredde nnyo mumutuulidde Fiki wamaanyi empire nambera asobola okustanninga nga iye naye muddawo ne mumuddukanirako nenda buno obujjonkezi nga buli ku social media bubologa oyo Fiki agende tujja muwagira nga temuli amazina mmwe bwata so abikola mwina amalo mujjide ku TikTok endongo mujja kugiwulira endongo gye mukuba tatuukazana mujja kugiwulira ekome nansano mumanyidde abantu bangi Fiki asobola bapamako oyo olala abapamyeko nga temukyayogera Fiki omu yekka ali abanieredde Fiki omu yekka yali abapamyeko nga temwogera nga nawamu temusala naye mudda ku Fiki ne mumuddukanira omusajja mu omutima gwe mubi butayagaliza yagala kuzikiza Fiki okyalina ono ye yatugamba nti entalo azisuubula weziba zibuze ez'okusuubula azeewola ate nombo ku bbeeyi rayisi atukwewolako ku bbeeyi rayisi kwegamba kyeva olaba nti buli ntalo ezibaawo ku apu eno abaako era buli lutalo alubaamu buli lutalo abaako kyakola ki
azisuubula n'amala ozisiibula n'azeewola nti olwo ssente nga zibuze z'okusuubula lwewola oyo ye fulufiga naye nga tuvuddeko eyo nga tweyongera mu mawulire g'enjawulo yasaka tugendeko mu protest vote anti gwe mulamwa era nga gwe tulindiridde okuba nga oba oliawo otutuusa ku New Uganda onaagamba atya tugenda mu protest vote tambuza vidiyo eno etuuke buli wamu oli ayinza okujja n'akuwa essuubi eritaliiyo mbu byabaka majja yimirira atulangirire neva tajja okujjako nga gwe munnayuganda otaddewo puleesha ne Museveni nga naye agiraba nti ho bano wembabbira bano bagenda kundya njagala okitegeere olumala otiikinga bwoti teri kudda bwaka ezo ennaku zonna eziddako nnaku za kununula ggwanga zigenda beera public holiday njagala mutegeere ebigambo bino tetuyina kuwa bantu bano mukisa kubeerako nabye batupulaningira kuyiiya ngeri gye basobola kutukontrolinga bajja yimirira bakugambe mbwa nti kati ebivudde mu kulonda tubyongezaayo wiiki namba nga bo kye bafuba kwe kukukooya gwe munnayuganda okoowe odde mirimu gyo then bakole bye bakola byonna nga gwoli eyo weebase muganda wange njagala otegeera ebigambo bino ezo ennaku zigenda kubeera za kununula ggwanga olita kulimba nti byabakama asobola okulangirira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'otudde yensonga lwaki omukulembeze agamba tolonda bulonzi oyina okulwanirira ekyo kyolonze oyina okulwanirira wiiniyo kyekibadde kivula mu kibalo kyaffe nga bannayuganda buli bwe tuyingira election ekibadde kibulawo nti munnayuganda abadde talwanira bivuddeyo nga bamubbaala n'agenda n'akola emirimu gye tetugenda kukola mirimu gyonna nga Museveni tannavaako okuva ku kulonda tolinda byabakama okuyimirira atandika okusomera nga gw'oliwako olya mbizzi nedda tulina kubeera ku kkubo batulabeko nga tuli okwo tubatunuulidde tubali bo bayimirire kale batugambe nti anti Museveni yawandudde balyoke batuwulire tebasobola nga tuli ku kkubo tebasobola kubanga baba bakimanyi nti tugenda kubalya buli nabo baba bakimanyi okwebaka kwo ly'eggwanga ly'okubonaabona be baana b'okubonaabona yeggwa okubonaabona bubaddenga bunafu bwaffe abalonzi tebubadde bunafu bwabo betulonda abalonzi bubaddenga bunafu bwaffe kubanga yeffe ffekka tusobola okukola ki okulwanyisa omusajja oyo ono gwe tulonda abeera omu naye ate ffe abalonzi tubeera 10,000 miliyoni za miliyonizi oba ogezaako kuntegeera kitegeeza senga tuba tuyimiridde ne tugamba ssebo ono gwe tulonze tetwagala kumanya bano abasajja senga baagobwa dda ne mu ggwanga lyaffe bubaddenga bunafu bwaffe nga bannayuganda kati gwe munnankyukakyuka kitegeera eyo otulootwo kwe kubonaabonaakwo tojja kunenya mubbi nti lwaki yakubbye tujja kunenya bulagajjavu bwo lwaki olagajjala omubbi okubba kubanga yo oli mubbi ye kyakola bubbi kati tetulina kuba balagajjavu ku mulundi guno tulina okuyimirira n'olulimi lumu nti twagala ggwanga lyaffe Uganda tubonyebonye ekimala enough is enough Museveni tetukyamwagala mu buyinza bwaki bwa ggwanga lyaffe babeere eyo nga bamanyi nti results yonna ene slight mistake gye bakola baba baweddewo ekyo nkikubuulira
Respect. naye nga oli ku NCKTV teweerabira kubanga osubscribinga rengenga that notification bell sharing liking ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwaira nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde nga mbagambye nti gwe tuula butuuzikalira nywera byonna byonna tujja kubanga tubikuweera tujja kubanga tubikutuusaako sigala naffe tovaawo